Yali Ssabaminisita wa Israeli Natenyahu olwaleero Agenyiwaddeko mu Ggwanga nga ku kisaawe Entebbe ayanirizziddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era oluvannyuma ne bagenda mu maka g'obwa President Entebbe. Wabula kitegeerekese nti oluvannyuma lw'ensisinkano eno omugenyi akyaluse wabula ng'ebivudde mu nsisinkano eno bibadde tebinnafulumizibwa we tujjidde ku mpewo. The issue of the embassy, we are discussing it, and the good thing with all the controversies is that there is a part of Jerusalem which, under the partition plan, was in Israel. This is my 5th visit to Uganda. Began many decades ago in our first meeting, Mr. President, which I'll never forget. And every visit for me is highly moving, stirs the chords of my soul. We landed today at right next to the terminal at Entebbe, where my brother fell and where he put up a memorial honoring his memory and the memory of the others